nnyo nnyini ddala omusirikale Chemongezi Sulaiman yakkiridde ezzeeko kati abalala bakwatiddwa oluvannyuma lw'ekyalo kumpi kyonna okumukakkanako ne kimukuba nga kimulanga okutulugunya omugenzi nga tannaba kufa. Omusirikale ono yabadde asindikiddwa poliisi ate asobole okuba nga akuuma emirembe mu lumbe olwabaddemu omusibe eyafiira mu kkomera y'essayidi eyibanda. Esooka olakinge owulize bulungi nnyo. Noyendachi mutere chisande. Noyendachi. Okutta omusirikale ng'akubye emasasi ng'alina n'emmundu kiki kiraga ateekawo mu comment section bw'omala okulayikinga n'okusubscribinga atuwayeemu. Kakati mu disitulikiti y'Ibanda omwami ayitibwa Lazarus Kahingire yagenda bambi n'akwatibwa ku nsonga z'ettaka era mu kukwatibwa kwe mu sayidi zeeyo eyibanda yateekebwa mu nkomyo mu mwezi ogwokusatu n'asooka abeerayo, wabula mukyala we agamba mukyala we ayitibwa Tuhaire ng'akakasa nti byonna byaliwo wabula bbaawe yamutegeezaako eggulu limu nga tannaba kufa nti ddala teyeewulira bulungi era ekyaddirira poliisi kwe kumukubira akasimu n'emugamba nti baze yali amaze okuba nga ayitamu. Kakati mu kuziika bino bwe byaleese emberebeza okutuuka okukuba omusirikale ayitibwa Sulaiman Chemongezi okutuuka okufa. Wabadde watya? Ajja okukuuma emirembe mu lumbe ne mu kuziika abatuuze bwe bamwefulidde. Abamu ku bo bagamba nti ono abadde mu ssale nnyo mu kutulugunya omugenzi, abadde amutulugunyiza mu kkomera oba yamutulugunyizanga ku ground. Nze nawe tutegedde wabula bagamba nti abadde nga atulugunya omugenzi era bo kyekyabajje mu mbeera okujja okukuuma olumbe ng'ate abadde atulugunya omugenzi wamma gwe ne bamukuba mizibu ne bamuttirawo. 29 abasse ne bakakasibwa wabula poliisi ekakasizza nti ebyaddala n'abalala bakyangira okuba nga bakwata almost ate olumbe lwonna lwasasise nga abantu ab'enjawulo babadde bakaawu nnyo ne bamuggyako n'emmundu ne bagiwanika okulaga nti oboolyawo bo babadde tebaagala kubaako nekye bamanya ku nsonga za Chemongezi Sulaiman. Ebyaddala kitalo nnyo ddala bityo byabadde katini nnyo wabula emboozi eno ekaabya amaziga ya nnaku eggwanga lyaffe lyandiba nga liri mu kaseera ak'akazigizigi. Atwala tamweseo nawe. Baka kwata. Masas kini maga rabbar
Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okukuyamba. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi programu eno nyingi tukola ero lwa Kyagulanyi nti singa tabadde wa amaanyi ngera tali otwandifunye byombuuza kitegeza kolide n'oyingiza kwezi ndaba YouTuber ne kasuka abasinga mu ggwanga kati buli gokyaza babigula baba bali ku Kyagulanyi, that is income. YouTube ekuwa ssente nga kwezi okkiriza oba tokkiriza kati waka Kyagulanyi tikiti Kyagulanyi okubanga wa amaanyi nawe omufunamu income. Okyaza basiraje simanyi babigirwa ne bajja ne boogera bazimbira ku Kyagulanyi. Kyagulanyi is a source of income to you. Lakonto linga atasoma ko university oba primary kutegera nti omusajja ono mufunamu era buli muntu yena asabira Kyagulanyi okugwanga gwe kwezi wandi baddenga odda mu kisenge n'okwata mu maaso n'ogamba ai alda kuma akasajja kano kabe n'amaanyi kowe kana abasigala funa kyakulya omulidde gamba ise mikono mu maaso ga ai alda because without Kyagulanyi fenna nzate neegaana nzisegana kufuna mu Kyagulanyi era nzisobola ku anti obulanga nga siri musiru kumukuba nze nakola ensobi ne neetonda ne kiggwa kuba nategeera ne ngamba singa si Kyagulanyi usanga ebimu byenna sandi bikoze eki kati akakasajja buli akasabira okugwa ng'okalyamu oba musiru bagase musiru bwanjoka butanyinizo kati goli mukuta nyiniwo kati Kyagulanyi avuddewo n'oyogera ku kiko kwezi ku YouTube yo niye ne besigira twali tumwogeraho ng'akuwa views Kyagulanyi zaakuwa ku Besigye waliwo YouTube yakamala emyaka 2 I've been following you njagala abatuuliza bagende bakebera bamanye okukebera YouTube mu myaka 2 ogikoze 2 nga Kyagulanyi azze osobola gaba nti kigezi tofunye mu Kyagulanyi kayikola libu yakuyita ogenda mukyalirako yakuyitira ki kuba following alaba emirimu gy'okola kati oyagala njabye ebyamakumpewo kayikola okukubira essimu okuyita ati wegana butofunye mu Kyagulanyi kayikola okukwata essimu n'agamba nti kwezi jangu ndabeko ekasagama because of Kyagulanyi give that money credit abayimbi okuba copyright ani salamu okusasula abaana b'eggulu ba DCC baani Kyagulanyi ze cash crop mu Uganda buli omu kwalya ndaka tuli mukola takisa zino program gagiteka ku YouTube balabe bagira balwa Kyagulanyi akasije kawe credit no manyi nze bana Uganda nze ndi musajja wa mazima nze ne bana nabye ngamba banange nabbire mu nsonyi wo nze siri kwa kwenga kwezi najja ne yegana because between me and you Kyagulanyi contribute ze ku bugagga bo 10%. YouTube ina lange kwa milioni 10 kati singa Kyagulanyi wandizifunye singa si Kyagulanyi wandizifunye kwezi ndio nayotanso byogera kumpewo oyagala kuononeka ate badde wegana Kyagulanyi bayibuli egamba ali negana maaso ga kitange ndi mwegana maaso g'abantu omusajja watanso kumpewo ate kubuuta